Nafunye ripoota ekiro ssaawa 8 ogw'ekiro okuva ewa DPC w'Ebwera ne officer waffe akola border internal security officer nga bangamba nti bano ba criminals baze ne bambusinga emmotoka yabadde egenda Ebwera na driver ne bamuttirawo. Omukyalo omu nanyini business sayina kiyabadde n'omulala amasasi gamukubyeko mu mukono naye nga ali bulungi. Mulala emmotoka bamwokerezaawo ku mmotoka naye nga kati ekiriwo omuyiggo tugenda mu maaso n'okuyigga abo abasajja. Kirabika bali abataano be tukyanoonya abasimattuka luli. Soka kwebaza bannanchi nti bali vigilant nnyo era kati nabo bakyalemeddwa ndowooza n'okuyitawo lwakuba nti abamu toyinza kumanya mitima gyabwe naye abasinga ennamba ennene eri naffe mu kulwanyisa abatujjuba n'okwongera okubazaamu amaanyi nti naffe tetutudde tugenda maaso n'okuyigga abatemu abo. The amount of forces, the amount of army equipment we have here is enough to protect wananchi. Every incident so far which has taken place of recent, this month and last month, the response has been prompt by the police and the army and effective.